era bw'oba omwesize n'omwesiga n'omusembeza n'omufula mukama wo n'omuleeta bulamu bwo agenda kuggulirawo enzigi ezaali zeesibye ezaali ziggaddwa obulamu obugolangatanye nga tolina mirembe. Yesu yeyoka ekuba amazima n'obwenkanya era Yesu bwaga munno yes tewali muntu ayinza gamba munno no. Njagala nkubuli mwana wa taata mwana wa senga mwana wa ssebo njagala oyatula erinnya ly'obulokozi olokokodde ery'omukama Katonda odde eri mukkuba eggolokofu weggyeko ebyambyone weggyeko ebya sitaani yajja kutukema sitaani yajja kutuzikiriza olwaleero njagala mbabuulire tambe bunno gamba amiina era njagala mbabuulire bakadde bange mwe bannyinaze bawala bange abaana baffe mujje mwedde ery'omukama Katonda. Ensi eyonoonese obwavu butukutte ensi etabanguse mujjudde entalo mujjudde ebizibu olwaleero njagala nkubuulire jangwe wa pasita Tata Chimbowa nkukwateko nkuteekeko amafuta mukama Katonda yateekako amafuta nangamba genda otasa abantu genda okwasa eggwanga mujjukire Yerusaalemu ekibuga ekisuubize mujje mulabe eggulu mujje mulabe ebyenjala bya mukama Katonda sagala eggulu ate ogenda ddiki eggulu anti ngamba mwayatudde abaala b'eggulu asasobola okulaba eggulu tandikirawo ojja olaba eggulu jakulaba ebyengera bye basuubiza abo bagenda okubeera abantu balamu abagenda okugonna amateeka ga mukama Katonda mujje mweyuna enseno mujje muve mu enseno ensene baba malamu mugende mulaba Katonda ningunjesamira nnyo kati tunakwatagana abantu b'ebutambala kamwenye kisolo mwenna njagala mujje wano muntegeeze kubanga wano twabagamba wano netubagamba ebintu by'omu maka wano nga biganye netubagamba mugulu omwenge mwagaana era kaakati olwaleero ngenda mu lubiri ewa Kabaka njagala buli kintu kyonna ekifuna ekiramu mujja kukiraba nze njagala okubakuba mwenna ate nja kubatta mwanguweeko ate abantu b'ennyumba ena mwe njagala mukitegeere nze siri wakusaaga nze nze siri wakusaaga ani ayogera kati nga gweyogera ki wano twabagamba nze siri nabiryo nze siri nabiryo njagala kubategeeza mmwe njagala munveeko nze bansindika busindisi ate nja kukuba ejjinja njagala saagala kumbuuza njagala okitegeeze mwanguwe mujje munyambe mwanguwe Tata Chimbowa asabira abantu ne bawona mbapasi Tata Chimbowa asabira abantu ne bawona bogo tubatugezaamu tubatunonya mugenda mu mudduka mulete mangu mwangu mulete pastori kakati mwana muloko yekubo eggolokofu yekubo yawuze mwana yatabuse agatabuka atya mukama Katonda Yesu Kristo kyekyamuleeta kufiirira abantu munnange Tata Chimbowa munnange webale ebintu byansobedde dda wano anti omwana omulaba nabiri yatabuse tusibye musibye emikono abalemi nedda sumulula namye nti sumulula ebiremye byonna osindikanga eriye tadduke gwamanyi ayina gyayinza genda musumulule njagala mbabuulire ekyo kyekyo kati yagenda ku musalaba n'atuukiririra
nyini era nze njagala mabulye pastor tata Kimbowa tewali kinema okunema wakirifa kubanga oli kye kyamuleeta gwe nkudumira nga nkudumira nkugamba nti kakkana ndozo olaba bwagenda kakkana mwaba mutanka mwaba tamanyi nsonga akakimuleke kyerera bino bimujjeko kubanga era ebyawandiika oba obyetegereza binyonnyola owaye gwe kyekikusibye ebweru nga wewali ensonga kikykikusibye ebweru nga munda bakuyita nga munda oyitibwa kikykikusibye ebweru ogalibwewo saagala mubeeko kyemugamba kyonna nze njogera nabwogezi ku mafuta gennina omuntu aba amaze okudda mu mbeera andabako obulabi olw'amafuta agabaganzijjudde aba amaze okutereera tewali kiba kigenda gaana talina kyoyinza kugaana era nabiri onkuduumira essaawa no yediri nnyini nti otereere Wagambye